Poliisi okuwa okulabula kuno kiddiridde omuvubuka agambibwa okuba omuyaaye Fox okudduka n'abulawo n'amasasi agamukubiddwa mu kiro ekyakesezza olunaku lw'eggulo mu kavuyo akaafiiriddemu omuyaaye agambibwa okujja ku musirikale Mondo n'akuba amasasi agaakwasizzaako abantu babiri nga n'omusirikale wa poliisi yakubiddwa ennyindo n'etirika omusaayi. Omuniga afudde yaje kuwona emmundu ng'ayagala kuba abantu amasasi. Mundiga mujje ku musirikale Mundu. Tutuuka ne tubasangayo era ne bagamba omuntu omulala wuno okusata badde taliiwo. Naye bwe tubasanze mu gurupu y'abayaaye. Poliisi ekoze ekikwekweto mu bitundu by'e Katwe mweyoledde abayaaye abateeberezebwa okuba mu kabinja k'abakifeesi. Ate dereva mmanya nti abakifeesi mbuuza abasirikale bano kuba bemmanyi nange bammanyi n'abatrafiki bonna bammanyi nkola yakategula. Nabadde bazanyiramu nga omukyala bw'alina okuzanya ng'ali waka nabadde nyambadde gomesi nenkubawo nenyambala ebyekizeeyi nembazanyiramu ng'omuzeeyi bw'alina okuzanya ayina omwana we muzzukulu amutuma ekibi kyakaana kalina eddalu nabadde mbazanyira n'okubeera nga njogera ebigambo ebirungi ebibasanyusa ku siteegi. Bano ekyokuba abayaaye bakyegaanye ne bategeeza nga yabasibibwako amatu g'embuzi okubaliisa engo. Omwogezi wa poliisi Patrick Onyango ategeezezza nga bwe bagenda kati okukuumira eriisa ejjogi ku nfa mbeera abayaaye bano era n'alabula nga bwe bagenda okuvunaana eddwaliro oba omusawo yenna anaasangibwa nga ajjanjaba omuyaaye Fox agambibwa okuvaako obuvuyo mu kisenyi. Kiro ekikezizo olwaleero twakoze ekikwekweto wakati wa ssaawa 7 gw'ekiro ne 9 ogw'ekiro ne tukwatako abamu abali 6 nga bano tugenda kubasunsula tumanye atani yani n'okubajjako statement. Katusaba abantu twagala abajulizi bajje balumirize bano. Ayongeddeko nti abakwate baakuvunaanibwa emisango egy'enjawulo. Namale Brenda ne Mathias Sebwato bwe bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Bino byonna bimyaso eno bimyaso ndeedi bimyaso.